Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkaniza lero ku program yaffe obulamu nange Mariam Businge wano ku Salam TV olutimbe olw'emirembe kuli kayonya bose bo banaye abana bawumudde. Ba students mukulikeyo ku ssomero, make sure muli on your best behavior. Ate temwerabira kusoma ebitabo banaye mugenda kuddayo mukole beginning of term, enkuba etonya temuzanyira mazzi, mukozesa obutimba bw'ensiri, mwebake munabe abana mubeere wakati mwagala kunaaba obuyonjo kikulu nnyo. Ate don't forget hand washing ebeera nkulu nnyo naddala mu buli kimu kye tukola. Ekirala kyensobola okubajjukizaako, twafunye outbreak, twafunye alert kuva mu Ministry of Health eraga mbu tulina obulwadde obwabaluseewo babuyita monkeypox, bulinga chickenpox, lubeeranga olukusense naye dwo olujja ne blisters oba obuzimbazimba obuneneko obusinga olukusense. So bw'olaba omuntu ng'alina obuntu obuzimbi obusingako obwa measles, omuntu oyo mumutwale mu ddwaliro. Ate mwewale n'okuzanyisa enkima, obulwadde buno buva ku nkima ne budda mu bantu. So bw'olaba omuntu ng'alina condition eyo mumugambe agende mu ddwaliro. Obulwadde babuyita monkeypox, bulinga chickenpox oba measles. So munnange gwe atulaba olwaleero kankwanjulire omugenyi waffe ow'olwaleero atubulire byakola n'amannya ge abuuzeeko n'abatulabye olwaleero. Musanyusa okulaba. Abalabe baffe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gaffe. Amanya mpitibwa Nanduga Haria Wamala nga ndi musawo. Okay. Nkola n'eddwaliro ery'empigi nga ate nvudde mu kitongole eky'abasawo abasiraamu Association of Islamic Medical, the Association of Islamic Medical Association IMAU. Ngera nvudde mu women branch. Ndi musomesa bannange. Osomesa wa kati gobeera musawo ate ng'oli musomesa? Yes, era ffe abasawo ffe tusomesa abasawo. So ndi musawo omusomesa omutendeke ow'abasawo. Nkolako lecturing ku university ezimu naye nga nina n'essomero ery'abasawo mumpa abaana abayagala okusoma obusawo bwa nnaasi ne midwife kuba mujja kuba mubaleese mu mikono emirungi. Essomero liriwa? Liri Gomba, baliyita Gomba Institute of Health Sciences. Aweekano ni mu ttawuni. Eyo beera Gomba district. Gomba district. Ng'oyisize Butambala. Yes, awo yennyini akanoni mu town. Okay. Yoyo mukyala musawo ate musomesa muzadde y'omu ku batambuza ekibiina ekyo ekitwala abasawo abasiraamu kye tuyita IMAU, naye ng'ali ku branch y'abakyala, naye ekisinga obukulu muzaalisa. Tumulese wano ng'omuzaalisa. Era munnaye ensonga y'abamaama ekutte wansi ne waggulu. Tulabye nnyo ensangi zino abakyala bafa nga bazaala. Abakyala baffe bafudde nnyo nga bazaala, oba abakyala okuvaamu embuto, oba abakyala okubeera nga bafiirwa abaana baabwe nga bakyali bato. So ensonga gye tugenda okwogerako olwaleero y'ensonga y'okunywa eddagala oba kye tuyita antenatal. Omukyala okunywa eddagala kitegeeza ki? Kubanga bulijjo tumira eddagala naye waliwo kemuyitaako okunywa eddagala ng'oli lubuto. Neeyanzisa nnyo nnyabo omukisa guno. Abakyala baffe, omukyala yenna apulaninga oba waategerera nti ali lubuto oba apulaninga okufuna olubuto yandibadde ajja n'alaba omusawo. Ne basooka ne babaako bye bakola ki, bye boogera, bye bamusomesa ne bye bamukebera. Bakyala bangi bafuna embuto nga tebeetegese, n'amala okufuna olubuto ng'ate terukyadda mabega, naye ate nga waliwo ebyabadde birina okukolebwa ebitakoze eki ebitakoleddwa ne bimuleetera obuzibu ku ye oba ne ku lubuto lwennyini ku mwana ali munda. So kye tuyita okunywa eddagala kino kwe mukyala okutegeera nti ndi lubuto olwaleero najja n'alabira w'abasawo ne tutandika omumutegeka bw'agenda okuyita mu lubuto
bw'anaazaala w'anaazaalira biki by'alina okulya biki by'atalina kulya biki by'alina okukola okulaba nti tukuuma omwana nga mulamu n'omukyala nga mulamu ate era tusobole okufuna omwana omulamu n'omukyala omulamu nga batuuse okuzaala. Ekitegeeza bintu bingi ennyo ebibeerawo wano wakati w'omukyala okufuna olubuto n'okugenda mu ddwaliro omulundi ogusooka. Bingi nnyo ebibeerawo. Ojja kutuuka osange nga waliwo omukyala anoonya olubuto, waliwo omukyala anoonya olubuto oba afunye olubuto ng'alina obulwadde obumuluma, ng'omu alina eddagala lyamira naye nga eddagala lino lyamira terikwatagana na mwana, liyinza okwonoona obutonde bw'omwana naye nga takola ki, tamanyi. Omulala alina obulwadde, ayinza okuba alina pressure. Pressure eyo nzibu nnyo ku mukyala ow'olubuto, tukiyita eclampsia. Ayinza okuba alina akawuka akamukenenya. Bw'amanya nti alina akawuka, tulina keya gye tumuwa okulaba nti omwana waffe tetumusiiga ki, kawuka. Naye ebintu byonna ebyo ayinza okuba alina kabootongo. Kabootongo asobola okuggyamu olubuto, asobola okwonoona obutonde bw'omwana. Kati omukyala oyo byonna ebyo bw'aba azze ku antinento, bw'aba ayagala okufuna olubuto n'asooka najja kantandikire nga tannafuna. Ayagala okufuna olubuto. Abakugu bagamba yandize emyezi 3 nga tannafuna lubuto nga planning okufuna olubuto. Twogera ku lubuto oluli planned. Omukyala olutali nti nze bannange nakedde ndi lubuto. Oplanninga nti ngenda kuzaala olubuto, ngenda kufuna olubuto mu January. Kati tuli mu Gw'omunaana. Wali badde otegeka musawo wange kigwengena okulaba. Nojja ku ddwaliro ne bakukebera. Bajja kukebera okulaba ebitundu bye eby'obukyala ebyo kye tuyita pelvis. Ekikula kyo kisobola okuwanirira omwana. Oyina obulwadde bwonna obukuluma obwetaaga okukebera. Bajja nakuggyako omusaayi balabe tulina kye tuyita grouping. Gurupu yo yeki, rhesus factor yo yetya. Then bajja kujja era n'omwami bamukebera ebintu ebyo. Ebintu bino bitambula babiri. Sickle cell tujja mukebera nga tonnafuna lubuto. Olina omwami wo mwembi mumujja ne tubakola ki? Ne tubakebera HIV, tubakebera sickle cell, tubakebera HIV, tubakebereko hepatitis, tubakebereko endwadde endala zonna. N'omukyalo okulaba nti osobola okuwanirira olubuto luno. Oyinza okuba onoonya omwana, waliwo b'osanga anoonya omwana naye ng'ate talina magi ganaazaala. Kati ebyo byonna okujja wankiza yate eyo, jangu tusooke tukole ki? Tukebere. Kiba kirungi nnyo n'ojja n'omwami mwenna ne tubakebera, tubagamba kino ABCD n'ekyokubanga mukola. Kati ate bw'omala n'omanya nti nafunye olubuto, tugamba w'otegeeredde w'oba okola ki? W'oba otandikira, w'oba ojjira otya era ofune migaso ki? Nti bwe ntegeera nti ndi lubuto leero, luli twalinga abakyala tubaagala bajje mu ddwaliro okumala emirundi 4. Throughout the pregnancy. Yes. Naye kati tugamba emirundi 8. Mwaddabolingako. Yes. In that omukyala ono waafunidde olubuto ne bwe luba lwa nnaku 2 ogwo tugubala nti mulundi ku ki? Ate era olubuto luno tulubala okusinziira omukyala lwe yasemba ogenda mu periods zo. Mukyala Mariam oba wagenda mu periods zo omwezi oguwedde nga 5. Bw'ojja olwaliro n'oŋŋamba nti oli lubuto, ogwo omwezi tugubala kuva we watandikira. Kati olaba ndowooza nti gw'olowooza lwa mwezi lwa weeks 2 naye ffe twatandika lwasemba okukola ki? Okugenda mu nsonga. So omukyala ono bw'ajjaawo ne tumala olunaku ogukoze eki? Ogusoose, era ne tutambula naye ne tumugamba kuba buli myezi tulina bye tukola era tulina bye tukebera. Weebale nnyo, weebalire ddala mukyala Wamala. Atubulidde kiki ky'olina okukola naddala ng'olina okutandika okunywa eddagala gw'omukyala ali olubuto, ate kiki ky'olina okukola nga gwe olowooza mbu ojja kufuna omwana oba oyagala kuzaala gye twandiise pre-antenatal oba gwe ayagala kubeera n'olubuto oluli planned. Kirungi nnyo okufuna olubuto nga weeteeseteese oleme okuggwako bugwi. Ku nsonga yennyini gwe ng'omukugu
ebbanga lyomaze ng'ozaalisa bannayuganda mirundi emeka gy'olaba abakyala nga bettanira okujja mu ddwaliro bwe tudda mu statistics ezo nkimanyi experience gy'oyina namba ezo zirina experience gye nnina nga nsinziira ku ya Uganda kuba ntambulako ne mu malwaliro amalala ga Uganda nga nkebera ku by'obulamu abakyala mu Uganda bali 29 abakeera okujja mu ddwaliro nga tebannaweza myezi 3 29 ku 100 be bajja mu malwaliro nga tebannafuna myezi 3 nga tebannaweza myezi 3 ate nga bwe tuba tutunudde olubuto lwo okuva lw'olufunye emyezi zino ffe tugiyita 12 weeks omwana mwatondebwa obulabe bwonna obutuuka ku mwana oyo buyinza okuba nga tebukyasobola kuddizibwa mabega kyova olaba twandigambye nti ennamba eno ey'abakyala 29 gwokka yali eyongeddeko mu Uganda bwe tuba nga tunoonya okufuna omwana omulamu era n'omukyala okufuna okuzaala okulungi ne tufuna abantu abo nga bombi balamu nga tumaze obbazaalisa ennamba eno eya 29 ekyali wansi nnyo ku 10 okuba nti be bajja mu myezi 3 egikola ki egisooka gino nno emyezi emirala beeyongerako ne beeyongerako ogenda okwesanga singa bwe tuba tutunudde mu bitabo tugenda okwesanga nti ate abazze nga bali omulundi ogusooka nga bali lubuto bali mu myezi 4, 3, 5 bo bali mwana nagwo si muwendo mulungi naye ate nga bali mwana oluusi batuuka mu 6 n'ensanvu naye ng'ekyo si kabonero kaki kalungi bwe tuba twagala ebyobulamu byaffe okuba nti omusawo akwatagana bulungi n'okutegeera obulungi omulwadde woono okutegeka ekiddako mu maaso ekyokuzaala omwana. Olowooza kiki ekyeyimiza abakyala obutajja mu ddwaliro nga bakafuna embuto? Kubanga abasinga ogenda n'otunuulira omuntu n'akugamba nze nja kgenda nga nkezeza emyezi 6 oba 5 oba nja kgenda nga lutandise okunnuma. Ekyo nyinza okugamba butamanya. Ekisooka butakola ki? Ignorance. Butamanya. Singa abakyala n'abaami baali bamanya emigaso egiri mu myezi gino 3 ate gye bandiseemu ne bwe batandise mugiddako kuba wano omwana waffe wali mukola ki? Mu kutondebwa. Omwana ono bw'aba ali mu kutondebwa mu myezi 3 we tugenda okugamba anywa omwenge tonywa mwenge, anywa sigala tonywa sigala, lye emmere bweti, waliwo obukenda tubuyita folic acid, obwo nze mbuyita middle class medicine. Obwo basuula busuule. Obwo obukerenda obwo bwe bumu buyamba ku baana obutafuna bulemu ku bwongo. Abo abaana bemulaba balina obulemu mu maaso ga matono ebyo kye tuyita spinal bifida abnormalities mu baana. Omuntu oyo singa amize obukerenda obwo bulungi okuva ku lunaku lwafunye olubuto weeks ezo ezisooka 12 n'abumira bulungi tusobola nti nno ekintu ekyo eky'abaana abo abaliko obulemu busobola okuba nga kikendeera. Tulimuwa azze mu myezi 3 egikola ki? Egisooka. Tukebera omukyala ne tulaba oba alina akawuka ka mukenenya ne tumujjanjaba. Era tumuwa eddagala ettuufu ly'alina okubaako kuba waliwo omukyala ayinza okuba nga alina eddagala lyamira naye ate nga talina ddimira ng'aliro ki? Ng'ali lubuto. Kaakati olaba bw'abazze kuba eddagala eririmu liri very phytotoxic nga lisobola okutta ebitundu by'omwana ebimu ne bitadevelopinga bulungi. Kati omukyala ono singa azze eddagala lino tujja ddimujjako tumugambe kozesa ki lino tujja tegeera eddagala lyakola ki. Omanyi nti abakyala bangi bavaamu embuto olw'okubanga balina high blood pressure nga tebamanyi nga bafunye bagita gestation. Ne bweba si gestation abadde oluusi agiyina tamanyi. Bantu bangi bajja ku ddwaliro n'omupima pressure ye ng'eri 240 something over 100 something n'omubuuza ozze otya nti nzize entambula n'omubuuza olina ekikuluma nti nedda naye kati omuntu ng'oyo singa aba afunye olubuto chances ziri high nti olubuto lusobola okukola ki? Okuvaamu. Abantu abamu balina endwadde ez'obukaba nga tebamanyi mbo balina. Kati endwadde ezo zisobola okuba transmitted ku mwana oba n'okukosa development y'omwana mu myezi 3 egikola ki?
kale emyezi egyo tugiraba nti gye gyandibadde gye life y'omwana bw'atondebwa gye giritamininga omwana waffe obulamu bwe bugenda kuba butya. Tukubiriza abakyala yonna gye muli, tukubiriza abaami bannanga abaami baffe mutuyambeko kubanga omwana ono tumwagala ffenna, omwana ffenna agenda tutawaanya singa taba mutereevu. Mukubiriza abakyala bano bajje, naye abakyala abamu bagamba nga bwe wambuuziza ebibalemesa abaami tebabawa transport, wakafuna olubuto waluŋŋambye eggulo kati ate ogenda mu ddwaliro okolayo ki? Abaami mutuwe ku support ewantu awo, kuba bwe tujja ku antenatal twetaagayo ka transport, twetaaga okunywa ku tuzzi n'ekindaazi ne moral support. Era tuyigamba omwami jangu n'omukyala byonna ebiriwo tubibabuulire. Okimanyi nti nno abakyala baddayo ewaka ne bagamba abaami nti ntuuse ku ddwaliro baŋŋambye ekipande kya mitwalo 10. Olw'ensonga togenze na mukyala, mujje n'abakyala tumanye amazima tubanyonye. N'abaami tulina services ze tubawa, nabo tubakebera for STI, tubakebera for HIV, tubakebera for hepatitis. Ekyo kimu nti emigaso era singa omukyala ono azze tugenda mukebera malaria. Mukimanyi nti malaria eri leading cause y'okugyamu embuto mu bakyala. Tugenda preventing omukyala okuva mu lubuto. Abakyala bangi omusanga nga buli lubuto lwafuna luvaamu. Ogenda omukolako ng'ekintu si kyamaanyi, naye omukyala ntasula mu katimba kansiri ali chronically buli mwezi kyenkana alwala malaria. Olubuto terusobola kubeera mu lujja kuba lukola ki? Luvaamu. Kati abakyala mwegendereze, embuto buli lwozivaamuko weza embuto 3 nga zivuddemu, olwo zifuuse habitual. Nabaana omumwa gwa nabaana gulo nti buli lwe gutuuse emyezi buli guyina okweggula. Naye ng'ekyo guwa kyereetera singa omanya oli lubuto jangu mu ddwaliro nga bukyali mu myezi gino egikola ki? Egisooka. Tulabe tukole ki? Gwe omukyala abaddeeyo nga tojja kunywa ddagala mangu olowooza kaŋŋende ku myezi 6, gino emyezi oba ozze tulabako. Oba ozze tupulaninge tunaazaala tutya. Naye ate omwana oli gw'oli mu lubuto eddagala lino lyafuna mu myezi 3 egisooka lyerirye. Liba lya mwana si lya maama, lye tuyita folic acid. Emisomo mingi gy'ojja ofuna, ebirala by'ojja ofuna bingi. Oba olina HIV twali tuziyiza tutya omwana. By 2030 tetusuubira kubanga tukyafuna omuntu azaala omwana alina akawuka ka mukenenya. Naye bwe muba temutuwadde chance kujja eno ne tubawa bye muyina okukola. Ne bw'oba oli ku ARVs, nkolamu HIV clinic n'endaba abakyala ng'ali lubuto mugenda omulaba akomyewo lwa myezi 6. Naye ate ku ddagala lya miya tulina lye twali tulina okukola ki? Okwongerako. Kakati wano ne muba nti enkeera temugendaga nti omukyala ono yafunye atya, omwana yafunye atya akawuka, kuba olwedde omukyala teyayita mu system ey'omukyala alina akawuka ng'ali lubuto mwalina okuyita. So emigaso mingi ebibagaana abakyala be basinga obimanya, naye nze kyendi wano kubalaga emigaso egiri mu kujja mu ddwaliro ng'obudde bukyali, biki bye tukolako, biki omwana byafuna naawe omukyala byokola ki? Byofunamu. Ngenda kubuuza akabuuzo katono nnyo. Oyogedde ku HIV by 2030 ndowooza ye Ministry of Health ye goal gyeseetinze. Ensangi zino tukyafuna abakyala abasiiga abaana baabwe obulwadde nga tebamize eddagala, oba kye twayise mother to child transmission. Era nga bw'okyogedde nga tebamize eki ddagala, abakyala abo tukyafuna abaana abafuna akawuka. Kati nze nyinza okugaa nti ku ddwaliro kwenkola like tulina 2% ey'abaana kabakyafuna akawuka kaki ka mukenenya. Abantu bano bali mu ddinayo oba? Kyekyo kyenkugambye, omukyala agenda najja ng'olubuto lwa myezi 5 lwa myezi 6 ali HIV positive, tamiranga ku ddagala lya malaria eriziyiza malaria, tajjanjabye STIs, ng'omukyala ono byonna ebibyo ebirina okumutuukako ng'ali lubuto, oba ebyandibadde tebituuka ku mukyala ng'ali lubuto, yalina HIV, yalina obulwadde obw'ekikaba nga yatali ku ddagala. Kati awo ne malaria mulwadde, oluusi ekimuleese n'okujjako ajjeko mu ddwaliro awulidde omusujja gumuluma. Naye ate nga ffe tugamba endwadde ezo buli lw'omutwala lwakuma temperature kireetera ekitanyi kino kibeeramu omwana placenta okuba nti kijjako ebiki ebituli ebireetesa okuzeeta omusaayi gwa maama n'ogw'omwana okwegatta omwana waffe n'afuna
akawuka kyobola tubakubiriza bajje nga bukyali kuba bwanajja tugenda mukebera malaria ku first visit which is a very common malaria oyo ate abonyabonya nnyo abakyala abali first pregnant esooka tilwe lubuto olusoose malaria jabba tawaanya nnyo kati bw'aba batawaanya malaria y'omu ku kintu ekiyitako nnyo ne kituuka ku ki era ekireeta temperature kati omukyala oyo okuziyiza ebyo yandikedde najja mu ddwaliro wategeredde nti ndi ki lubuto ng'emyezi 3 gino teginnakola ki teginnaggwawo ne tuziyiza ne tujjanjaba ebisobola okujjanjabwa ne tuziyiza ate era ne tuba nga tumusomesa butya naye bwasobola okuba nga yeekuuma. Mukyakozesa fansida yennyabo lwaki mukozesa fansida mbakyala b'embuto? Fansida nze bwe ndwala omusujja n'emmira fansida siwa. So why do you use fansida mu bakyala b'embuto? Okay, weebale nnyo ekibuuzo ekyo. Fansida ly'eddagala eryatesitingibwa ekitongole ky'obulamu ekyensi yonna ne liraba nti lisobola okuziyiza omuntu okufuna omusujja gw'ensiri era n'abamu ababa bava ebweru bakyamukozesa. Kati mu Uganda lyo liziyiza naye eddagala eryo liziyiza era omukyala tulimuwa buli mwezi oluvannyuma lwa wiiki 12 tulitandika ku wiiki ya 13 ne tulimuwa buli mwezi paka lwazaala. Ekyo kyo kikulu nnyo kubanga nze nali manyi mubawako kubanga omusujja kaparasite kayinza okubeeramu w'omukazi. So eyo clarification nange njizeeyako kaka okubanga fansida eddagala lyakuziyiza okubanga omuntu olema okufuna malaria naddala ng'oli lubuto kubanga abakyala bangi nnyo ogenda neweesanga omukyala obufolic acid obwo bwo basuula busuule sijja kulimba tebamanyi mugaso gwabwo babusuula naye bano abasawo n'okutuwa otuntu tuno tebabwagalira ddala wakiri ajja kudda wali akwate agamba nti baagala omusaayi ng'anoonya ebya redi ng'atandika okulya ebya redi ng'alowooza bizaamu ki omusaayi oba n'afuna kihabo kye n'abakyala tubeera bit fun and what nga tunagenda mu felasi oba netumugamba lya emmere bweti eyongera omusaayi naye nga kino ekirungo kye nakyo bwe tukikola ki bwe tukimuwa omukyala oyo tujja kubuuza otyo okola ki kinze neekolera gyange situlabidomola neekolera gyange ewaffe eri mu lusawo baba bakolera gyabwe ku street kati ate ayagala okuzaalayo kuki ku mwana tumugamba nawo tutyuseemu ku mulimu tukole bwe tuti emyezi gino egiddako egiyinza obutasobola mulimu ogwo omukyala omulala ajja kujja omubuuze nti family history eri etya nti ffe ewaffe baganda bange teri yali azadde ku mwana buli afuna olubuto lukola ki luvaamu tulina pressure ewaffe abantu balwadde ba pressure tulina nalubiri ewaffe ebyo byonna tuteekinga history y'omukyalo ono then eno tugiteekinga ne continental naye mu puli wano bwe tugiteeka tumanyi oyina nalubiri awo era tukola test ne tumanya kati tugenda kuyamba tutya omukyalo ono tujja kuteekinga medical history nti nyabo oyina obulwadde bwonna bw'omanyi obukuluma nti nze ndi asthmatic nze nina pressure nze nina sukaali era pulaani tulabe bwe tukola okuba nti omukyalo ono tumuyamba okuba nti ayita mu lubuto mu mbeera y'okuba n'olubuto nga mulamu ate nga n'omwana we mulamu. Awo wennyini we tugenda okutandikira kangendeko mu bulago bwa bakama bange tova ku Salamu TV.
transact and you vurumula. Oina motoka, oina pichi, ate, oina na sente buli lunako every single day, cash coming your way, but hey, please remember, nafunyo kutegeze bantu banji bagamba, owaye, ze nalina bivako, pini yange yanchankala nako, changu nyo kati genda wali agent yenna kulio kumpi, your pin issues will be sorted completely once and for all. And we're trying to make it a little more easier and giving you the very best of the experience of transacting *185#. Let's give you some cash today. Vurumule number, Kampala region. Katutandike namwe olunako olwaleero. Vurumule number, tugende mu maaso, tufune ku bawanguzi 0701 87 27 16. Hello. Jebale ko sebe. Kale munnaye nawe jebale. Kale tata manya gange nze Ronnie. Ronnie awawa. Nkukubidde okuva mu Vurumula Majane Airtel Money tata twagala okweyanza okukozesa enkola yaffe ya Airtel Money webale nnyo webalire ddala. Kale sebo. Bw'otunuulira ku nnamba eyo ekkubidde gwe tolaba nti si ya bulijjo. Nange njirabye era nga si ya bulijjo. Mawulire malungi gendeeta. Mpulira. Ag'okuba nti olunaku olwaleero gw'omu ku bawanguzi waffe muganda wange weewangulidde emitwalo 10. Thank you very much, dear. Boss, you're most welcome. Imanya go gwani. What's your name, my friend? Dorothy Namali. Dorothy Namali. Namali, where are you, Dorothy Namali? From Perere, Namere Zone. Big congratulations, Dorothy. Abantu b'Emperere watemwe mbagala nnyo akensusso mwebale nnyo kosa Airtel Money. Okay. Aya basi tugende maaso tulaga wakati region kyeddako nabagamba buli lunaku it is money coming your way. At the end of the week we give away brand new motorbikes and of course we still have one big prize. That's the Toyota RAV4 2024 model 0752981684. Congratulations, money coming your way. Pozi naba wangu zabalala tuli mu Istikat tuyingidde. Hello. Jebale ko nyabo. Kale sebo nawe jebale. Amanya gange nze Ronnie. Nkukubidde okuva mu Vurumula Majane Airtel Money twagala okweyanza maama webale nnyo okukozesa enkola yaffe ya Airtel Money. Thank you so much. Ng'olunaku olwaleero olowooza toli muwanguzi? Mitwalo 10 maama, 100,000 shillings from Airtel Money. Vurumula Amaja. Kale sebo. Amanya gwani maama? Brenda. Brenda oli wa, oli ludda Brenda. Big congratulations abantu b'Ejjinja tubagala nnyo mwebale nnyo. Wali ku Dam Motors nabo bakyali bangaawo. Greater West Vurumula number tugende maaso tufune ku bawanguzi. Vurumula Maja money 0751501031. Congratulations. Hello. Hey, how are you? I'm okay, thank you. My name is Ronnie. And I'm calling you from Vurumula Maja with Airtel Money. Okay. That is meant to say that you are a winner today. Thank you so much. 100,000 shillings is what you win. Thank you so much. And that money will be deposited on your Airtel Money account. Thank you so much. What's your name? My name is Marian Babazi. Babazi, where are you? I'm in Ntungamo. Hey, you are in Ntungamo. Oli omunya Ntungamo? Ekintu wakireba nomanya ngu wahangula sente erizoba? Basi omuntu Ntungamo nokola ogi omushomesa. Ntungamo tulombeka mu luzuba tebaleta engineer. Oli engineer? Congratulations. Now atanna wangula nze nabagamba tonyiigiranga tobeeranga na nugu because somebody else has actually won. All you have to do is keep praying and keep transacting. Anytime we log on, that magical number could call you 0200-100-100. That is the only call that you should never miss because it comes bearing good news. Nayete mwerabira, if you have issues with your PIN, get to your nearest agent. We're now all over the country and we shall get your issues sorted. Remember to go with your national ID. Every day we give away cash, end of the week and motorbikes, and we still have to give away brand new Toyota RAV4 2024 model hybrid. It still could be yours. Keep your hopes alive and we'll keep rewarding you. This is Vurumula Amaja. Kozesa Airtel Money osobola okuwangula emmotoka kapyata Air Toyota RAV4 hybrid. Bodabodas, kavuwa sente n'ebirabo ebirala nfaafa. Airtel Money nyangu ya buliwo tekugirwa nsalo. Airtel Money elungamizibwa Uganda Communications Commission.
kulika y'omukuumula kwa foko okyale ku Salam TV olutimbe olw'emirembe bw'obanga tosobola kulaba TV yo teweerabira ku downloadinga Afro Mobile osobola kulaba TV yo wonna wooli oba mu taxi oba oli up country nga amasazi oba gavuddeko osobola okulabira TV yo ku simu yo ng'okoseza Afro Mobile. Tubadde twogera ku nsonga y'abakyala okunywa eddagala naddala mu myezi gino oba weeks ezisooka oba emyezi 3 egisooka. Ku nsonga yennyini tugenda kulaba omukyala biki by'olina okukola naddala nga otegedde olina olubuto oba ng'oyagala kuzaala. Teri mukyala atayagala kuzaala era munaye oba tufunye omwana oluusi simanyi kinsobola kugamba naye teri mukyala atayagala kubeera na mwana era buli omu yandyagadde asituleko ku mwana we. Ensonga ndala zonna zisigala nga ziri constant naye teri mukyala atayagala kuzaala. Ku nsonga yennyini tuddeyo ku nsonga yaffe Nyabo biki bye mukola ng'omukyala azze mu ddwaliro kubanga oli agenda kumbuuza nzize nkulabye ompadde obukerende obwo buli bwalinga bwa redi. Mama wange nali muto nzijjukira mama wange yaleetanga obukerenda nga bwa redi ng'olwo mmanya mami alabika agenda kuleeta bebi naye kati tubulaba bwa yero buli oba yero baki kati apart from kumpa obukerenda obwo bwa yero oba bwa kala ki kiki kyemukola ng'omukyala azze mu ddwaliro? Okay, webale nnyo kasooka ennongoose webale nnyo era maama we yeebala okuba nti yanywanga eddagala naye yajjanga leeti nedda yakeeranga kyeŋŋambira olaba obwa red ye ferasi bwe tuwa oluvannyuma lwa emyezi emeka oluvannyuma lw'emyezi 3 ku wiikisi 13 okudda waggulu kati maama yajjanga leeti obwa yelo buno ye folic acid bwe tuwa abali mu myezi 3 egikola ki mu myezi wiikisi 13 okudda waggulu ekirungo tuteekamu era ekirungo kya folic buba folic ferrous yes ne tukigaba yes naye nga folic ali reducediko ekirungo kyo kikendeerako kati eno tekikyakola nnyo ku mwana ekinene tukyetagwa leero eno wansi eno bwe tutandikira kiba kingi kati bweze emyezi 13 kuba obutonde bumaze okutondebwa tekyekyagibwa nnyo kyamaanyi awo tukikendeeza niyeyongerayo akembadde ennongoosaamu yes tubadde ku biki bye mukola ng'omukyala azze mu ddwaliro ne tumuwa ekipande abakyala basinga ekyo bakimanyi kye banona oli ajjanga yanonye ekipande bw'alidde okuzaala tebakola ki tebamutawaanya bamaama temunona kipande nebino bye tukola tuba tukola ki ate bamanyi n'okwewa amagezi go genda ofune ekipande ate genda ofune ekya gavumenti so bamaama bwe tusooka kye tusookerako kwe kubasomesa omuntu ow'olubuto omuntu alina olubuto yandikoze biki byatandikoze bagiyita bata health education eyo gituyita health education n'abakyala ne babuuza ebibuuzo ekyo tukikola mu bukyala nga batudde wamu bonna ne tumanyi tukikola ne individually omukyala omu ku bw'omu kuba buli omu alina ebizibu bye biki birala muyinza okusomesa omulujjudde naye oli n'agamba nti naati okuwanika omukono okubuuza abantu okumanya nti ekizibu kiki awo tubasomesaamu era ntubasomesa biki bye balina okukola biki bye batalina okukola biki bye balina okuleeta nga batuuse okuzaala biki bwe balina okulya ebyo tubikolaawo tumala ne tubajjako kyetwandiise history y'obulamu bwe mu history omwo tukebera famire eri etya bazadde bo kyembadde njogerako nga situnagenda na lubiri biki ebyo sukaali tyaffe waffe tulwala sukaali ne taata wange ne mama wange bonna bamuyina neki nga tumanya omukyala ono ali ku risiki gye tweyongera mu maaso asobola okufuna sukaali ng'ali lubuto kuba mu famire ekola ki nze waffe pressure ate inose mama muli mutya nti bazadde bo nti bali waliyo obulwadde kimaama waayina obulwadde bwe buti pressure maama amuyina taata ye yamutta nga mumanya omukyala ono alina risiki edwala ki pressure ku lubuto kati ne muba prepared ku mukyala ono in case mugipimye tekigenda kuba nti mumanyi ekyomumukolera
na biki byalina preventing oppression obutakola ki obutalenya kyekyuzaako medical history era nga bwe nagambye okulaba omukyalo ono alina bulwadde ki bwamanyi tinze bannange si buli alina nalubiri nti aba amufaanana tinze nina nalubiri baŋŋamba ndi kaliya nze nina siriimu HIV ndi ku ddagala omulala ndi ku ddagala lya pressure mulala ndi ku ddagala lya sukaali ne tumanya abakyala bano tugenda tambula nabo tutene eddagala bw'aba ali ku ddagala lino ng'ate lirina obuzibu ku mwana tulikyusaamu tutya awo we twetaagira okumanya obulamu bw'omukyala bwe bukola ki bwebadde era tujja kulaba bakulongoosaako nti ye okulongoosa kuno tinze namenyeka amagulu ne gamenyekamenyeka pelvis yafunako obuzibu so that tuplaninga omukyalo ono anaasobola okusindika omwana bino byonna no tubifuna ku mulundi okukola ki ogusooka kati bwe tumala tugamba omukyalo ono baali wali ozaddeko nti ye wali ovuddemu olubuto lwavaako ku myezi ki nti nze embuto 2 eziwedde zaavaamu ku wiikisi 8 nga tumanya eno lisiki ki pregnancy tukole ki ebyo muyita rainbow baby abo bwe batyo nga tugamba kati nali neebuuza rainbow baby abeera wa yellow nga ina bukala bwonna ono tufunye risk pregnancy era tugala okulaba omwana ono omukyala yakavaamu embuto 2 this is a precious baby gwakalinga ffe tumuneemingirawo precious kubanga addirira embuto ezikoze eki ezivuddemu tulina okulaba nti omwana ono atuuka ku ttaamu tumusindike ekireeta okuvaamu embuto ki ne tunoonyereza tumwongereyo alabe gynecologist ekiba kyetaagisa omukyalo yavuddemu embuto eziddiringana tuyinza obutamusigaza ku mutendera ogusookerwako nga yeetaaga okulaba ku mukugu dokita ow'ebyabakyala nga bukyali so omukyalo ono bw'abazze mu myezi 3 egisooka mu weeks naddala ezisooka kigenda tuyamba okumanya obujjanjabi alina bufunirawo waliwo gwe tusindikirawo nti genda mu hospital owasikosero tuyinza obutamuteekawo tugagendeyo mu hospital obeere ng'olaba dokita nga najja kubeera mu normal process yammwe eya bulijjo kuba ffe eri ewaffe oyinza okwesaba midwife ebyokuzaalisa bazaalisa be babiheadinga mutubeeyo mu malwaliro wansi woolaba hospitals badokita gye bali naye eri tebaliyo kati waba midwife kyatajja kukola ki kusobola nga ajja kwongerayo in case omukyalo naafunye obuzibu bwetaagamu abanene kati ne tumanya ekyo ne tukimanya era nabalutya bwe tumusindika oba bwe tumukwata tweyongerayo ne tumanya okola ki ekyo twakyogeddeko tinze nkola mulimu gwe obeera n'abaani singa olina obuzibu bw'okuzaala ani asobola okuyamba wa waabeera omukyala wo ng'akugamba nti nze neebeerera mu katanga n'omanya anywa mazzi ki ebyo bye bituyamba kyenva mulala tubabuuza gye mubeera n'emirira n'egibalinaanye kubanga omukyalo ne tumanya ali risk for typhoid oba ekifo mwavudde mulimu obulwadde bwe buti ne tumanya bwe tumukola ki bwe tumuteeka bwe tumala okukola ebyo tuddayo ebyo byonna ntubitegeera era wano we tuditaminingira nti olubuto walufuna mwezi ki bwe ruti ne tumikalikywetenga n'olunaku lw'onooluzaala bakyala bamu bajja kumanya ddi lwanazaala obamu bajja nno n'okutubuuza nti oba olubuto nalufuna ddi n'omubuuza olubuto luno osuubira lwa bbanga kinti musawo simanyi n'omubuuza ki kyotamanyi maama naye nga ye takola ki kati nga gwogenda okuddayo anti kati waliwo abakyala abagamba mbu ye yafunye olubuto naye era akyagenda mu nsonga ekyo era bw'okiraba bwe bubonero bwe tujja okwogerako bubonero ekyobubi omukyala bwe yandirabye najja mangu mu ddwaliro tujja bulaba teri mukyala oba tekiriyo nti oli lubuto ate nomenstruating whereas eri ovulation eba eweddewo nga uterus ezimbyemu ekintu ekirala so tekirina kubaawo weebale nnyo weebalire ddala ensonga endala enkulu ennyo nnyo nnyo gye omukyala gy'alina okumanya tulabye eddagala ly'olina okukozesa tulabye waawo olina okugenda nga wakategeera mbu oli lubuto twogere ku ndya yaffe omukyala nga ategedde mbu ndi lubuto ngende mu maaso n'emmere gye mbadde ndya buli lunaku oba omwana ono alina kaddayata akali special kayagala okumuyamba okukula neyanisa mukyala Mariam bwe tutuuka ku byendya era nabyo biri mu mitendero gye tusookedde eno tulabye omwana omukyala weetaaga folic acid mungi olwo ogenda okulya emmere ejjudde folic acid emmere ezo ezirimu folic acid kuba tuzimba omwana bw'omira n'obukerenda buno emmere endala esinga obukulu mazzi omukyala ono agenda kweyongera okuba nga anywa ki amazzi mu mmere y'omukyala ono ategedde nti ali lubuto
tujja kuteekamu greens nga nnyingi tusobole okuba ebivaavava ebyo binakati bidoodo byonna byosobola otuukako waliwo n'abali ebikola bya mwogo n'amalagala gwe ekintu kyonna ekya green kyosobola okulya kikola eki saamayirungi naye ekya green oyinza bagamba green ne bakulira enjaga sira green ebeekaze teba green so ng'amayirungi ge tuteeka mu green naye ngambye go tegaliimu naye ebimere eya green tugirye tulye emmere eya grains eyo cereals ezo tugirye emmere ezimba omubiri tulye proteins tulye emmere ezaamu omusaayi maze okukyogerako tulye emmere eyamba okufuluma enyangu okuba digested kubanga kati olaba eri gye tusoose mu wiiki 13 zino zetwagala nnyo omukyala waffe bannange mu improving twagala obukerenda buli bulinamu side effect ey'okuleeta constipation oba obutafuluma tukiyita oba okukaluubirirwa mu kufuluma kati omukyala ono bw'aba alya greens alya fruits ebibala ebyo miyembe buli kimu ekiriibwa waliwo bye bagamba mbu toyina kulya ng'oli lubuto ngeki amapaapaali n'ennaanansi mbu zisofteninga mumwa gwa nnabaana is it true obaatuzize mu myth bannange eyo tubiteeka eri kubanga essaawa fruits zonna ziriibwa omukyala ali olubuto ziriibwa eri muleeti bwe tuyinza okugamba simanyi sinamanya fruits ezirimu oxytocin nti oba ezanguya ebisa sizimanyi naye bwe zibayo ezo zetwali avoidinze naye wano tulya buli mukyala kyawulira ng'akyagala nga tekikosa mwana fruits mbadde sinnamanyayo zitaliibwa mukyala wa lubuto omukyala ng'ali lubuto ngeri gye twatadde essira wano ku wiikisi zino ezisooka kiki kyasobola okulaba n'agamba kanziruke ngende mu ddwaliro wadde natandise antinento kyo kirungi nnyo okulumwa mu ndira okw'amaanyi ne bwekuba si kw'amaanyi yes kowulira nti olumwa mu ndira dduka mu ddwaliro omusaayi okuvaamu omusaayi ne bweguba buva mu nnyindo omukulu ogusinga gwe gwokuva wansi mu bukyala naye ne bweguba guva mu nnyindo yanguwa jangu mu ddwaliro because oli lubuto tetwagala kintu kyonna kireeta kuvaamu musaayi okendeeza obungi bw'omusaayi obuli mu mubiri gwo then omukyala ono okufuna omusujja malaria okwokya kwonna okwokya oba okunnyogoga okufuna ebitenge ebyo jangu mangu muki mu ddwaliro omukyala ayinza okufuna accident abakyala bagwa n'agwa ng'ali lubuto n'atafuna buzibu naye omwana n'akosebwa kati omukyala ono agenda okujja omwana nga yafa dda mu lubuto naye yamanya olubuto lukola ki lukula mugenda oddukebera nga omwana yafa dda ogenda okuteekenga omubuuzeeko nti wali oguddeko tinagwa nali ndima n'engwa nali neetikka enku n'engwa naye ye nga tekitwalanga ki serious any accident omukyala gyafunye ng'ali lubuto adduka ajja muki mu ddwaliro ayinza okufuna ekifu ku maaso omukyala yangu okujja mu ddwaliro ayinza okuzimba ebigere n'amaaso ne gazimba ayangu okujja muki mu ddwaliro afuna kamunguluze ayangwe naye okubanga akola ki ajja mu ddwaliro owulira omutima gukuba buli kaseera jangu muki mu ddwaliro tukebere lwaki omutima gukuba buli kaseera webale nnyo webalire ddala bingi nnyo bye tusobola okwogera ku mukyala ali olubuto naye nga tetunnaba kugenda wala nnyo oba okuwunzika programu yaffe eno yogera ku bakyala abanywa nnyo habo kino tukyogera si kuvumirira abatunda habo naye abakyala tukozesa nnyo ebintu ebyo habo this habo that mu kifo ky'okumira eddagala libakwadde mu ddwaliro nga anywa akadomola kaakano habo kyenyinza zoogerako nti zirimu eddagala lye tuba tetumanyi nyinza okukugamba nti waliwo habo omukyala zanywa ne zireetera n'abaana okweggula nga tennatuusa kati bw'oyinza okuba habo zoonywa ng'oli lubuto ze zireetera embuto z'okuba nga zivaamu nga tokikola ki nga tokimanyi
waliwo haba abakyala ze bakozesanga negamba ne zireetera n'abaana okweggula amangu ng'omwana teyeekiise bulungi. Olaba omwana omukyala omwana yeekiiseemu bubi mu lubuto teyeebase bulungi naye omukyala anywedde habo zanguyiriza omwana ono n'aleeta foosi nnyingi n'aba nti ayabya n'abaana y'omwana y'omukyala omukyala n'aluzinga ki. So habo medicine abanga tumukozesa twandibadde tumukozesa nga twebuuzisa olw'ensonga effe abasawo ekitumugaana nti habo ezimu zirimu kye tuyita oxytocin. Zirimu ekintu ekyo nti ezireetera n'abaana okuba nti econtractinga eyinza ocontractinga obutali buki budde bwayo. Okay. Tuli kati mu Q&A ku myths ezibeerawo. Yogera ku bakyala abagaana okubeera n'abaami baabwe kubanga bali mwe mubaga mu ddwaliro eyo oba ikizi simanyi. Bananga abakyala olubuto terulina kye lugaana kubeera na mwana. Kuba oba mu exercise era ffe twandikyagadde bulungi kuba kiyamba omukyala okukola ki exercise. Abakyala bamu balireze nnyo. Abantu abamu bwafuna olubuto alowooza alina kubeera wayite luyitamu ne lukola ki ne luyiika. No mu pregnancy tevaamu bwetyo kyenva mulala nti bwe mujja mu antinate byonna tujja bikola ki bikebera. Ate waliwo abakyala bambi nga bwafuna olubuto bajja mugaana okukola ng'olubuto nga omumwa n'abaana gwe munafu nti bwe gukola emirimu emingi gukola kigutendebwa ne guta. Naye bw'obanga tolina mbeera eyo emirimu gyonna tugamba gikole ekitali gy'amaanyi nnyo tugamba ogikole era tugamba ne sexi mulimo gw'olina okusigala ng'okola ki ng'okola gukuyambeko okuba nti okola exercise y'amagumba ne pelvis eno okuba nga ebeeta ng'ekoze ku exercises. Okay. Yogerako another question nina mukwano gwange yazadde actually jagala muyozayoza Grace kulika baby bamulongoseza naye mu kwogera kwaffe twabadde tukayana nga tugamba omukyala gwe balongoseza yalizadde emirundi emeka naye wasiza abalanga tugamba amayinza okuzaala emirundi ena bwasobola okuzaala emirundi 6 oba 8 gwenga gwe omukugu okyogerako ki. Abasawo batera gamba yalikomye ku mizaala nki 4 nga basala musale olw'ensonga n'abaana eno bw'ogiraba tunuulira baluuni tunuulira ekintu baluuni gye basaze ne batunga buli lwosala ekintu kiyimpuka ne bajja ne basala ne batunga banaye ne bwe luba lugoye nga bw'olusala bwe luyulika olugero bw'olutunga after emirundi gyandibadde n'ebiri oba okyalutunga ne lunywera. Kati omukyala ono bambi gye yeeyongera okuzaala manya buli lwe kyeyongera okuzaala n'abaana kwe kujigira bwe tibala ekintu ekiriko olwedde enkovu ate okibasitinga kuliko enkovu bw'obasitinga kati bagisalaasala ne basalaasala nti ejjudde enkovu kyekyo ekitugambisa nti wandikomye bw'oba osobodde n'otagikosa nnyo kyekigambisa nti enzaala ennyingi ziba zimwongera okuba nga ali mu lisiki ey'okwabika n'abaana oluusi n'okufiiramu. Abakyala bangi bafudde nga n'abaana eyabise. Kati tuweeyo ka advice akasembayo ku maama oba taata oba omuntu yenna asuubira okuzaala atulabye olwaleero omwami alina omukyala we ali lubuto oba asuubira okuzaala ayakafumbirwa mukyala asuubira okufumbira okuzaala mpaka ki bw'osobola okumuwa okwetegekera okuzaala. Neyanza Mariam abananga abatuwuliriza abakyala n'abaami ekintu kino mukituleseemu nnyo ate omwana ku graduation ne wedding aba wa daddy nammwe mukomeewo mu kintu kino. Abakyala bw'omanya onoofuna olubuto jangu weebuuze by the way before nga tonnafuna lubuto mwenna nga couple mwandize mu ddwaliro ne tubakeberako ku ndwadde ze tulina obbakebera omuli siriimu omuli nalubiri omuli hepatitis omuli kabootongo era ne mufuna obujjanjabi ewamu nga famire kisanyusa bwe mumala ebyo okubifuna ne mufuna olubuto era ne mujja mwembi ne tubuulira taata kyalina okukola ne tubuulira maama kyalina okukola ki okukola. Ekintu ekyo kyandibadde kirungi nnyo nti buli muntu akikwate nti okujja abakyala abamu bwajja omwezi ogusooka nga abayambye najja bw'ajja ogusooka ajja kudda ate mu gwakutaano
kuba yafuna ekipande oba oluusi nadda mu kuzaala bannange ebizibu ebimu ebituuka ku bakyala manyi bwe tukola matano audit omukyala buli lwafa n'omwana oba omwana tulina kye tuyita matano prenatal death review tulina okuwoza omusango ogwo lwaki yafudde katugenda okutunula mu bipande ng'omukyala anywayo lumu omukyala yajja leeti ate kitegeeza bidda ku mmwe temwamufolowinga yes kati nga biba bitudya kati ebintu ebyo byonna tubiddamu ne tubikebera kye tugamba bannaye mugezeeko mujje nga bukyali amalwaliro ga gavumenti gonna maggule n'aga private bw'oba gy'oyagadde mu gavumenti ebintu bya bwereere abasawo gye bali era bwe kiba kyetaaga lifaalo mumanyi nti okulifaalinga omukyala kiri rewarded era tutuukayo tugamba abakyala bameka abalifaalingibwa olw'ensonga tumanyi nti omuntu omu ffe abasawo tukolanga tiimu eyo tekoma nti b'empigi tiimu y'empigi egenderamu n'ab'emulago nti omukyala ono bw'oba tomusobola omuweereza ow'emulago is not about nti kiba tetumanyi naye waliwo buli omu wookoma bwe tuba tusema buli omu olina wokola ki wookoma nti gwokoma wano gwokoma wano so temutya era bw'onojja empigi nga si bw'olina okujja tugenda kugamba weeyongereyo ekawempe so mbasaba abaami mutusapootinge mutuweka transport n'ebyokulya ku ddwaliro bakyala bangi balimba ne batuwaayira nze nkyayogera ku kyange eno batuwaayira nti omusawo yansabye ssente bwe ziti naye ogenda bambi okumubuuza nga ssente yazisabye ayagala omwami oyo gwolaba nkeera n'enzija tampa kyakulya ng'ayagala zakulya mu kkubo bwe muba mutusindika ku ddwaliro mutuweereko de ssente z'okukola ki z'okulyako mu kkubo oba ne ku ddwaliro bwe tuba tulinda ebyobujjanjabi tumirako ab'empiki ovudde wala nno nvudde wala bannange ngenda kusooka kutumira ku taata baana omwami Hassan Mukasa nzizeko abasawo benkola nabo empigi ku ddwaliro awo sobola okubayambako obutimba bw'ensiri abakyala bali embuto eyo n'abaana mugende mubayambeko nkimanyi muyina obusobozi obwo tugenda kukoma wano wennyini naye twagala kwebaza gwe yeekuumira ku Salaam TV n'ogoberera ne programu zaffe zino ezibeera nga za kubasomesa n'okubamanyisa ebikwata ku bulamu bwammwe obadde mulabe bulungi sula bulungi weeraba akatale ke kaba naye mumpe ku baana ku ssomero lyange erya Gomba Institute of Science nakudedeza akalango neyazza nnyo salamu alaikum warahmatullahi